Minister wa gavumenti ya wakati w'ekitiibwa Honorable Kasolo ayanjire baminisita ndaba baminisita bangi aba gavumenti jangu tole salaamu ayanjire baminisita banno naye nga bw'ajja ndabye n'abangi abaagala okujja omugaati mukamwa kampe Honorable Kyagulanyi ono على النبي agenda kukola salaamu ayanjule banne abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi ebiri wano ebivuganya n'oluvannyuma Honorable Kasolo atole salaamu ayanjule baminisita ba gavumenti kikanga ddire ejja kubeewedde kadowako mbuga Supermufti Maama Nnaabagereka Katikkiro wa Buganda Abalangira n'Abambejja basooka mwena assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbuga mu bakulembeze ab'ebibiina mulimu muganda waffe Lodmaya Elias Lukwago, era nga bamu ku banne mulimu Honorable Ssemujju Nganda, nkakasa waliwo n'abakulembeze abalala aba PFF. Mukama wange nange nazze ne gavumenti eya Uganda empya omwo nga mwe muli n'akulira Parliamentary Front Leader of Opposition Right Honorable Joel Ssenyonyi Omuziranyonyi, mwe muli nandibadde nsooka mumyuka wange mu kitundu kino kya Buganda Alhaj Muhammad Mwanga Kibumbi. Mukama wange nazze ne musajjawo Omunyolo David Lewis Lubongoya Ssaabawandiisi w'ekibiina kyaffe, nazze ne muzzukulu wa Kayiira era mukulu wange